wetwogerera nomination exercise for presidential candidates 2026 general elections yamaliriziddwa era bagifundikidde olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 24 bwetyo yafundikiddwa. Kakati bonnange nomination exercise for presidential candidates of the 2026 general elections muganda wange has been concluded 24th omwezi ogw'omwenda era nga abagifundikidde si balala ba electoral commission. Wananna munnange ba candidates 8 mulambirira be bagenda okubeera nga beesimbawo be bakakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda era wabaddewo ebikyuse bingi ennyo okuva kuba nominated candidates ababadde nga babaawo ebbanga lyonna. Lwakuba nti General Museveni yeewaali ng'omuntu nga bulijjo ndowooza ekiyinza okuba nga ekikyuseemu nti geemanya nti ayinza okuba kati this time ate aleese malala mu arrangement naye nga ye ng'omuntu waali nnyo era ajja kubaawo nnyo ku ballot paper Mukama Katonda ng'amutuusizaayo. Kale kikulu nnyo okubeera nti nno ate tubayitaayitamu era nga tumanya electoral commission we yasibidde olunaku lwajjo kubanga baasoose kubeera nga abantu bamanyi 6 be bali confirmed naye weewulirira bino munnange bali 8 era be baani teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo era bano balina solar systems zonna gwe wali badde bwetaaga balina ebyamasannyalaze balina ebyamazzi byonna ate balina ne tiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babinstallinga wonna wooli mu ggwanga eba maintenance palace Hillside View Apartments we ziri nnyo wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road tuuka Ennamulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki we bali Hillside View Apartments enjoyoto bulungi omuli buli kimu we just twala tulootwo wifi security amasannyalaze ebyo byonna babigonjoola dda okukosa ne transport wabwereere gwebabuulire woli okumpimpi bajja kulona naddala gwe eyakatonya ku kisaawe Entebbe beba Hillside View Apartments. Kakati munnange bwe twogerako ba presidential candidates bano bonna munnange bagenda kuba batambula okwetoolola eggwanga era nga bagenda kuba bannyonnyola bannayuganda manifesto zaabwe era nga bwe twogerera essaawa eno twatandise okubeera nga tulingiza muzimu ku zaabo abanominatingiddwa omugatte bali 8 banazeddwa okubeera nga batubuulira. Kakati munnange bannayuganda bwe batyo bagenda kuba balondawo era nga balondako ku abo 8 pulezidenti addako Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ejja kuba wiiki ya 2 omwezi ogwa January omwezi ogusooka omwaka 2026 nga protest vote emaze okubeera ng'eruma. Teweerabira protest vote munnange si muzannyo. Protest vote ke kalulu kogenda okusuula muganda wange nga osazeewo nti nze ŋŋenda wano ne bwenda bejjinja nga balyambazza red era nga liriko umbrella nze wenteeka tiiki gwe buli olaba umbrella oteeka tiiki era Mami Kevin okusinziira wali Switzerland alemera nnyo ku kintu kya protest vote era ayagala nnyo abantu okubeera nga bayigirizibwa butya bwe balonda. Kale protest vote muganda wange 2026 January mu wiiki ey'okubiri olina okuba nga weetegese bulungi nnyo okubeera nga tewali kusaagaasagana. Jjukira nti tewali kuddaawo kuwoza nga bye mubadde nga muwoza mbu anedda kati wono naye ono muntu mulungi ye tumulonde kuba alina ebirowoozo ebirungi kasita abeera nga awagira omuntu asibidde abaana baffe mu makomera ebbanga lyonna, omuntu aviiriddeko abaana baffe okufa ababuziddwa abawambiddwa, omuntu awagira enguzi, omuntu ayagala okututeekako oba okutusibako obufuzi obw'ensikirano, omuntu atufugisa emmundu, omuntu abbye eggwanga lino n'abantu be ab'olubatu okulikaliza ebyobugagga tebiriko accountability so nga ate Uganda nsi ngagga nnyo. Omuntu ateegera eno ku endi mweri ne mulima ne mulafuubana ne mulima ku makungula
awo n'agereka ebbeeyi y'ebintu wansi atayagala mugaggawale ayagala okubakumira mu bwavu famire yesobole okubafuga bo bagaggawalire ddala babateeke mu buddu babateeke mu bwamasiikiini mubeere nga mufugibwa bo ebbanga lyonna. Muganda wange okuwagira oyo oba mulalu kakati muganda wange ekyo kyekigenda okubeera nga kitriggeringa protest vote kubanga munnange tewakyali kuddaawo nti nedda ono ye musajja mulungi ne bw'aba ayogera waliwo eyangamba nti olaba babazi oyo bw'aba ayogera ensonga ze n'azisimba bulungi nnyo kyokulaba nze bwebamu ku bantu bemundaba abaogera osobola okwogera n'oyogera nga bampoga bwe boogera naye ekikulu kya byonna owagira ki kubanga Katonda yatukweka emitima abasinga obufeere be basinga okwogera omufeere nga yatandise okukumatiza manze ndireetinga nnyo ku bakazi abantu ne bagamba oba olumu lwakindire si kunyooma naye abakazi balimbwalimbwa nnyo abakazi balimbwalimbwa nnyo olaba omusajja yeesaaniise mu bikalu agamba ekisajja kiweesa ekitiibwa ekisajja bannange omusajja aweesa ekitiibwa naye nga ye omulimu gwe kugenda ng'azaala mu bakazi ng'abakazi be balabirira abaana ate era ng'abakazi be bamuwa ssente mu kubaanyirira afaanana bulungi bamweguya kati ye abeera awo mu birabo by'emmere tataliza sikaati abafumba emmere ababutoninyira abalina amaduuka bakaabasajja bonna ye ali omwo ali mu kubazaala mu buzaazi baana olowooza nti olina omusajja kati makaneka ali wali ajjudde ebifuta gwe gw'olabanga atalina makulu wayinza okuyitawo emyaka nga 10 ng'olaba ate ye boss nga ono yaggwamu dda kubanga yeemalawo dda yeerya dda ne yeemalawo kakati njagala okubabuulira nti omufere ekifaananyi Katonda mwamuleetera kye ekifaananyi ekyo naawe ekyokkiriza ate omutuufu ye makanika oli abajjudde ebifuta kugambako noga tomanyiira agenda eri naawe wennya ojjudde ebifuta biki kumbe yali ku mulamu obuganda bwange era yasobola okukola kuba emmotoka weezirinnye nnyo tezirigenda kuggwayo aba akanika eno n'eri era sente ajja kuba nazo kakati ate oli omufere ye mwe kapito ye kale kwegamba mwewale nnyo abantu abafeere abo bannange manya waliwo ekikyamu ayogera oluzungu olulungi ennyo akola atya annyonnyola ensonga osobola okubeera ng'otegeera ensonga ng'ozinyonnyola bulungi nnyo by the way waliwo omuntu omu ku ba digital traders abakoze sente mu digital trading yaŋŋamba nti abantu bamanyi ebintu bino nga bw'omutuuzaawo ayinza okukunnyonnyola akawonvu n'akagga naye byanjawulo nnyo okubimanya n'okubikolamu sente byanjawulo nti weetaaga obuntu butono nnyo just okumanya ekyokukola noba ng'osobola okukola sente so si kubeerawo ng'obimanyi nnyo obinnyonnyola nnyo nti abo bangi nnyo naye nga baavula nkupe kakati n'abantu oba n'abagagga be basinga pulaani abaavu be basinga pulaani omwavu ayinza okukubira pulaani muganda wange sinefuna sente besti nkola bweti kati omugagga bw'aba awuliriza mbutufu alaba pulaani gyerira yasobola ogimplementinga n'akola sente kubanga ebiseera ebisinga obungi nti ekireetera abagagga okukuuma sente kufa abaavu bwe tuyita obusiru kwe tulowooza omwavu musiru oba kitegeera kandi bwe olaba Gen Museveni ffe ennaku yaffe etukaabya ye kwasinziira okubeera mu buyinza okumala ebbanga okumanipuletinga bannayuganda n'atukalakata ebbanga lino lyonna naye nga ku musaayi gwaffe kwali kukubonaabona kwaffe ku bwavu bwaffe kwayimiridde bw'ati kwazinira amazina ffeno tukaaba kati abamuwagira muganda wange babeera bazibe nnyo simanyi oba ennyonyo yange egguse bulungi nnyo n'ogitegeera muganda wange naye tewali kyakukola bwe tutyo tweyongereyo kakati munnange mbadde nkyakunnyonnyola nga nkubuulira bano be baani kakati munnange nti mu weeks eziddiridde nga tugenda ku nomination in the weeks preceding to this nomination gye twakavaamu wano abantu oba over 200 Ugandans be bagenda okubeera nga bapiikinga nomination forms over 200 Ugandans picked nomination forms bannayuganda abasukka mu 2
bagenda okujjayo nomination forms 38 be batyo ne bazikomyawo ne signatures oba emikono ze baali bakunganyiza okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo mu districts empitirivu ennyo wakati bw'obuuza omwana wa primary nti nsuubira okubanga nekyo ekibuuzo tebakyakibuuza ndowooza kiyinza okuba ekibuuzo ekyo baakijjamu mu bibuuzo by'abaana ba primary Uganda erina districts mmeka kireka baakijjamu kubanga nze mbakuba era Hashim namugamba wano bwe bakikubuuza nga bagambe simanyi kubanga buli kasina kubabeera baleeta empya kati titumanyi isimanyi boto bobuteekawo I don't know because every time there are new districts created so I don't know how many they are now kakati munnange districts empitirivu ennyo nga bamaze okubeera nga batalaagayo nga weebuuza nti bakikoze batya naye munnange emikono mu ne bagireeta egiri required okusinziira ku mateeka required by the law but only 8 met the criteria egy'emitwalo 9 mwaka 8 kwegamba be babuuse be basobodde okubeera nga baleeta egyo egyessalira emitwalo 9 mu 8 era nga gino giva mu districts 98 eza Uganda ne bagireeta kaakati munnange ebyabaddewo mwabirabye wabaddewo obukenke bwennyini kyegwe ntagirina takola ki naye bonna babadde bacomplaininga Mugisha Muntu nalabye mugati gwa bata ono bamuyitaani mugati gwa bata nja kumukubulira erinnyerabidde nakwata lya mugati gwa bata waka Empesi South oba gwe baamaamulako 221 Mubaraka Munyagwa naye kakati munnange mwabo kwegamba abalekeddwa ebbali era essaawa eno nga bawanda muliro kubanga jjukira nti abantu bangi bajja ne bakola ebibiina by'ebyobufuzi mu kubikola nga bakimanyi bulungi nnyo nti kakati General Museveni agenda biteekamu akasente era kituufu yateekamu akasente Mao akiri mu senta nnyo kakati munnange musajjaffe wa Ecological Party of Uganda era ye president w'ekibiina jjukira nti banne bagamba yeetumiikiriza tebamugambangako kubeera president waakyo kuba si ye founder waakyo kiriko bannyini kyo Mohamed Nsereko ye president w'ekibiina munnange ebintu tebyamutambulidde bulungi era essaawa eno awanda muliro mpuka yantedde mu nkwe yagenze n'agaba naye olwokuba bagabanye kakati munnange oyo naye ali eyo naye ali left out taliiko tagenda kulabikira ku ballot paper Jimmy Akena ono Electoral Commission yagaanye okubeera ng'emunominatinga olw'ensonga nti waliwo leadership wrangles balina obumulumulu balina obugulumbu balina obutakkaanya mu kibiina kyabwe ate nga Norbert Mao newankubadde nga yapiikingayo nomination forms naye munnange yasalawo okubeera nga ate adde emabega wa General Museveni kubanga yali amaze okubeera nga yasanguza gye buvuddeko n'atubuulira ne banne bwe bali newankubadde bagamba nti mukalukalu tajja busera bannandala mafaabi simanyi kye banona kubanga nandala mafaabi y'omukwabo okuva wali enajja nankumbi FDC kale bwatyo ye Norbert Mao newankubadde yapiikinga nomination forms naye yasazeewo n'atajja kubanga kyabadde kijja kulabika bulala ate kati azze kulwanyisa Museveni y'omu n'empuuga we bali mu kasente muganda wange bali mu kasente naye munnaye bagamba nti buli muntu tabula akamuwagira era eri yababuyabuya empuuga oyo y'omu ku baleaders be tulina bwebagamba bali mu kulya sente teri atalya yawe nkugambira kale tonyomya ebirala kaakati munnange bwatyo yapiikinze era naye Yoweri Kaguta Museveni bwatyo naye nga amaze okubeera nga azipiikingayo ye n'anominatingibwa naye jjukira nti ono jjukira nti mu 2016 benzijjukira 2016 era yajja nomination forms kaakati yasazeewo n'abaakinga General Museveni ku guno omulundi
kyokka jjukira nti 2016 ate yabaakinga Mama Mbabazi basiira bidde Nobert Mao. Kitegeeza buzannyo bwe si bupya ndowooza abala n'agamba wano kubanga Mbabazi mu kaseera kwe yalina akasente ate nga already n'Embabazi naye aliko zi question mark mpitirivu ennyo. Kati munnange ba independents babadde basooka 20 ba independent candidates era nga bano munnange babadde bakampinze ku electoral commission bwe batyo nga bagezaako kufikisinga signature zaabwe okulaba nga zijjula. John Katumba gutumanyi obulungi ennyo nga Katumba oye ne Nancy Kalembe omukyala yekka eyajja 2021 muganda wange nabo babaddeyo nnyo naye ebintu tebyatambudde bulungi era bonna bwe batyo munnange tebaliiko ku ballot paper tebagenda kulabikirako. Kakati munnange incumbent General Yoweri Kaguta Museveni ayagala kisanja kya musanvu era munnange n'okutuusa kati akyasuubiza eggwanga ensi n'eggulu manifesto bannange kakati emyaka ayagala kulumba 45 era nga mu manifesto ye nga atambulira wansi w'omulamwa theme protecting the gains kwegamba ebyo ebituukiddwako mbu bisobole okubeera nga bikuumibwa mu muwe asobole okukuuma ebyo ebituukiddwako. Yagambye n'okugamba nti tegenda kusigalawo luguudo na lumu lwa koolaasi lulimu binnya terugenda kusigalawo singa mu muwe ekisanja ekyomusanvu bw'atyo muganda wange era agamba tuli yagamba secure your future simanyi oba kati mbutuufu oba tugirimu batwagiyisa oba twagivaamu twagiwandukamu teri amanyi. Kakati twagala ebyo gains kati bannayuganda bo tebatamanya nti goba tolina kyotuuseeko bo babirina ebyabwe era gwe mulamwa oguleetesa muhoozi kukuuma bintu byabwe munyago gwabwe balina okukuuma omunyago gwabwe muganda wange. Kakati gwe mubuyabuya naawe guddawo ebituukiddwako bakitadde mu lufuutifuuti protecting the gains. Waliganda ina byetuuseeko bingi nnyo naye ng'ate byeyasago byonna yatunda byonna n'abitunda n'abimalawo. Lwaki tiya protecting the gains ebyatuukibwako bali abalala baamini buti yalibadde ate ebyo byasooka okukuuma kubanga bw'obanga gwe tosobodde kuuma bya kitaawo byonna bitunze kakati ate gwe ogenda kusigaza ki kyonookola kyonookuuma byonna bitunze obimazeewo. Kakati munnange simanyi oba okitegedde naye nga teweerabira abamukisa transport services we bali nnyo basange ku 074 19327 074 be bamukisa transport services we ayagala okubeera ng'opangisa bakuvuge okuva yonna gy'oyagala oba okwetoolooza yonna gy'oyagala olw'ebigendererwa eby'enjawulo be bamukisa transport services 074 mukisa transport services. Dokita waali nnyo era ebirwadde tebikuluma n'oddeeyo olowooza ate bannange ndi mulwadde nzi gwe mulaba ebirwadde byandemerako notaka kwewaana bwewaanyo kwewaano ogera n'okyalira omuntu nga mulwadde n'akubikkulira olaba wano mpulira ekingira kiti olaba na wano kugambye bwemba neebase kakati kyangu onkyuseemuuko kwegamba leka kubeera awo kuwaanawaana bulwadde obuba obunafu. Dokita waali asobola okukujjanja bwensaba namba ya simu nze njikuwe ebirwadde waliwo abantu abali talented by the way kujjaga dokita ajjanyawo buli kimu eri abantu abali talented Mukama Katonda w'amaanyi ng'omuntu ye muganda wange yakola research nga ne diguli bwazikubulira ziyasoma omubuuza ate kati mu eza engineering waliwo zinoonyaamu ki ate bino waliwo binoonyaamu ki naye nga zonna diguli azirina era nga musawo alongoosa lw'omuntu naye nga munnanga ali awo bw'atyo naye nga eddagala alirina kyokka mbagamba nanga musawo awonya nanga musawo awonya kubanga abantu abagezi baba n'ebizibu byabwe ffe tetujja kudda gwe just omusawo kasaaku eddagala gwe kwata eddagala kola nga bwagambye otegedde kale dokita waali ate ne Timo Property Consultants Limited nabo we bali nnyo gwagala ogula ettaka okutunda ettaka ery'ekyapa lye badiiringamu balina construction company beba Timo Property Consultants Limited. Akati munnange John Museveni nga bwe nkugambye nti agala kisanja kya musanvu myaka 45 gyayagala okubeera nga atuukako
era mu manifesto ye bw'ati atugamba nti theme gyagiddeko protecting the gains, nti agenda kukuuma ebyo bye tukoze eki Uganda byetuuseeko mu myaka giri 4 gyabaddewo, simanyi oba weebiri, agenda bikuuma. Kitegeera nalaga nti n'enguudo zonna teri luguudo genda sigala mu kinnya naddala olwa koolaasi. Kakati munnange ekyo gwe bw'oba osobola okivunjisaamu n'okitegeera nti bo balina bye batuuseeko, baagala kati bye bafunye bireme kugenda, era nga bw'ateekateeka mutabani we ne mumuzzukulu bajje bakole ki kati kiri gy'oli muganda wange. Protest vote yegenda okusangulawo ekyo ate teri kuzikiza yadde kuba eggwanga tetuyinza kukkiriza kutwalibwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo nga babakwata obujega. Okukwata bujega kwennyini okuleka mpozi munaye nga tolaba. Kakati munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atyo naye munnange is also giving a shot for the second under a campaign theme dubbed protective vote. Awo tuli ku mulamwa protest vote, teri byakunnyonnyola birala byonna twabinnyonnyola dda. Kati protest vote tusooka tugyewo ekibi, okitegeera, tusooka tugyewo ekibi. Tosobola kwesiiga bizigu nga tosoose kunaaba, olina kusooka kunaaba ne weesiiga ebizigu. Okitegedde muganda wange, tojja kugamba nti nze sisenya ndya pike oba nkozesa buno obugira obuwoowo bw'omukamwa nti gwe bw'okasooka gula ne weekubakubamu bw'oti niwo nkubadde oba tosenyezza. Okitegeera emmere ejja kuba yakukwatira dda ku mannyo, ojja kuba wenna perfume bw'ogyekuba nga oddugala olugoye luddugala luwunya, kiba kitegeeza nti luwunya entuuyo, kitegeeza nti kiba kigenda kufuuka kivundu. Okitegeera kakati tulina okusooka okugyawo obuvundu, tugyewo obufuzi bwe bagala tuteekamu obwensikirano. Jeni Museveni n'akakundi ke tubagyewo tubateeke wali ebbali, si mu bubi naye bagamba nti kwatiraako tetukola ki ate tekitegeeza nti twaba obwannannyini ku Uganda nga bwe bageza kukubeera nga batutegeeza. Baatugamba kununula ggwanga so si kulibawa nti lifuuka eryabwe lya nsikirano. Okitegedde ate Uganda erina kudda mu mikono gy'abannansi, temukyerabira. Uganda erina kudda baali badde nno naye ate kati ekiba kituukaawo ate kiri serious nnyo. Uganda erina kudda mu mikono gy'abannansi, ekyo muganda wange temukola mutya, temukyerabira. Kakati munnange bacandidates abalala abanominatingiddwa waliwo former County South MP Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata, era nga ono oluvannyuma lw'okuva mu FDC n'akola ekibiina kye ng'ayagala naye kwegamba asembere ku Mugaati eri General Museveni, n'akola Common Man's Party. Kati waliwo owa Alliance for National Transformation ANT retired Major General Mugisha Muntu, waliwo Forum for Democratic Change FDC Nathan Nandala Mafaabi, already ali ku bali abataano mu the core 5. Mauro yayogerako juzi n'atugamba nti bali mu kututeeseza kubanga tetugenda kudda mu kalulu, bwe byakalulu bagenda bijja president bagenda kulonda mulonde ebbomu, kati bali mu tuteeseza. Nandala Mafaabi y'omu ku abo muganda wange, naye ndowooza kirabikuno jjukira ayagala kwegezesa, bayagala nnyo okwegeraageranya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kye mmanyi Nathan Nandala Mafaabi kuva dda tayagalira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ayagala nnyo omwegeraageranyako. Naye muganda wange zinadde okunywa ojja kiwulira mu Eastern ekigenda okubeera nga kivaayo. Robert Kasibante owa National Peasants Party, waliwo Engineer Elton Joseph Mabirizi owa Conservative Party, okukosa ne Bulira Frank Kabinga owa Revolutionary People's Party. Ndowooza beebo ndabika mbamazeeyo muganda wange, naye nga beebo, naye nakugambye nti abasigadde bonna they don't matter. Omuntu ali omu amatalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, abasigadde bonna tebamatalinga, era gwe tobatunuulira, togeza n'obatunuulira wabula gwe bunoonya twogera ku umbrella kubanga kibayita protest vote. Nti muganda wange ngera bwolaba abasajja bano, ye bw'abanga oli wa ggwanga lye ne wabasse muntu ajja mu protectinga, oli bw'abanga ye owuwe ye abawuwe, bino mwe birina aba opposition itaana edda katono wa NRM tumulonde wano ate wali tukole bwe tuti mwe mujjeewo ekivundu kiveewo, ennyanya envundu eve mu nnyanya ennamu mu kisero, musoke mujjewo mukole enkyukakyuka musobole okubeera nga mutemyeyo.
olugogo bali lwe balembeka olw'ebibugaga by'eggwanga nga buli kaseera biyiika mu nsawo zaabwe okozesa amagye g'eggwanga ne bagalwanyisa wabweru ne bagenda bafuna omusimbi nga bagapangisa ng'agaabwe naye ng'ate gakozesa resources za ggwanga ebyambalo n'ebirala byonna ssente z'omuwi w'omusolo oba beewoola ssente ne bagula nga mmwe mulina okusasula byonna mulina okubimanya bannayuganda newankubadde nga munnange oba tewasoma naye olina omukisa nti olina smartphone ate tubyogera mu lulimi lw'okola ki lw'otegeera era bitegeere muganda wange bwe bityo tebiriiko kuwaayiriza tebiriiko byonna biri mu musana bwe biti Uganda erina kugenda mikono gy'abannansi bwekyo ky'oba omanya tofaayo oba waggwanga ki oba waggwanga ki kasita abanga yaliko amasannyalaze kubanga kati kye babadde bakola ebbanga lyonna abantu naddala abatali wano mu Buganda oba abatali baganda babagamba kimu muganda mu by'omuganda temwesembereza muganda naye njagala okuwulira nti okumanya omanyi kati bwe twakolanga mathematics twabanga tuprovinga answer oba ntuufu okumanya nti kya bulimba nti olaba na wano mu Buganda wennyini ne mu Buganda wennyini Emmengo Robert Kyagulanyi Ssentamu olaba asanze ebijinji by'amaanyi kubanga bataddeyo ssente kiri kigendererwa kyakubeera nti nno bali beekuumira mu buyinza okitegeera tutereeze eggwanga lyaffe era ekyo mulina okuba nga mukimanya muganda wange gwe yonna ali eyo olina okuba nga okimanya oba oli Mulango oba oli Munyolo oba oli Munyankole oba oli Muyima oba oli Musoga oba oli Mugisu oba oli ki deka kuwoza buwoza nti nanda mufa biwunazeeyo mwana waffe talinaawo masannyalaze gaawo kitegeeza wala talinaawo kyagenda kukola akalulu ojja kuba okasse kitegeeza ojja kuba okasse okitegeera kale mubeere bagezi ng'abaana b'omusota at least mukoleyo ekyo mugambe naye twakikola katukyuseeko tulabe okitegeera katukyuseeko tulabe tuleke kubeera nti nno omusajja atuse n'otuduulira nti protecting the gains mbu okukuuma ebyo bye bafunye bye batuuseeko nga yeerimbika mu ggwanga bwe eggwanga lyeri bituuseeko biki bye tugenda protectinga kati kale bye tutuuse byagenda okukuuma bye tutuuseeko bye biki kubanga already abadde nga atusuubiza ebbanga lyonna atuuse okuba nga talina kyatusuubiza mbu ayagala kuuma ntebe kyategeeza protecting the gains n'omunyago tugumusuuze tugubasuuze nyabula kakati munange battle line essaawa eno lines za sala wano ez'olutalo muganda bwange essaawa eno zakubiddwa dda wakati wa candidates 8 nze njagala okugamba bacandidates bali babiri kubanga bali tetubabala bali 8 ne baze kuwerekera era balina ebigendererwa byabwe era tebiri mu bifuba biri mu nsawo kakati tulina abacandidates babiri omu tamatalinga kubanga yaggwako omulala kabiriiti muvubuka muto ate alina ali ebirowoozo ali dynamic era kwegamba omulabira ddala y'oyo atuukiridde ebirowoozo bipya era ne bakwasaganya nabo bonna bato bazibu basajja kimu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kiba kitegeeza nti awo we tulaga ye protest vote kakati munnange bonna bagire mu bibiina byabwe kyekyenjawulo ekiriwo era yenjawulo eriwo mu bululu obuvuddewo tewali independent n'omu ku guno omulundi azze tewali woman MP tewali woman presidential candidate si MP wabula woman presidential candidate tewaliiwo woman presidential candidate taliiwo jukira nti okuviira ddala 2006 paka 21 nti wabaddengawo kale at least abakyala bajja okwesimbawo nga presidential candidates UPC yayitako mmere ya Kalule Obote n'achalenginga Museveni 2006 Betty Kamya naye najja n'achalenginga nga ajjidde mu Uganda Federal Alliance ku tikiti kuyajjira 2011 ate nga Maureen Kyalya Walube naye najja n'achalenginga Museveni 2016 Nancy Kalembe naye n'akiwa endowooza 21 naye byonna ndowooza biraba byonna byakumala biseera nti abaabala ebiseera kati Miria Obote bwe yeesimbirawo olw'okubanga akatima ka Obote kakomyewo ne mumuwa omwabutta newankubadde babadde nga bajja babubba naye kati guno omulundi tewabaddewo okutegeka kuli awo kw'amaanyi kuba kati tewakyaliwo ekibadde kitukuba luli
tubadde nga twekwasanya opposition yegatte mukimanyi bulungi nnyo nti kakati ebyo tebikola kubanga abantu balina bigendererwa byabwe. Kakati true opposition weeri era eri ku side egi era bali abamu basobodde okubeera nga beekolamu n'omulimu babaakinge Museveni. Tife tubaakinga Museveni bali mu kulya kasente. Kitegedde kakati nope eri yokka bweti side wali era teri alijagala kubanga eri ku mazima meereere. Okuleka mpozi nga bamaze omukubeeri nga boolaba Mohamed Nsereko nga bamaze okubeera nga bamukubeeri nga alaba asigaddeawo mu bbanga tebamubaakinze tayiseemu kwesimbawo oba MP yabusuulawo yali amanya agenda kulyewa Museveni akasente ate bampoga bamuliddemu olukwe. Aya baasi kakati abo bali mu ntalo zaabwe naye Mukama Katonda awo mwayisize okubeera nga atubuulira nti bulijjo babavuma buvumi naye kyemuliko kyekyo kyekituufu kyekigenda mu maaso. Kakati munnange nga tewali woman presidential candidate tukitegedde bulungi nnyo tewali independent yadde n'omu. Kakati awo kitegeeza nti tusuubira era nga bwe kiri nga bwe byali 2021 olutalo bwerutyo ne lulabika nga luli wakati wa Museveni Bobi Wine kati bano bamugisha muntu Munanda n'Amafaabi. Sisuubira kuba nti abantu bali badde babamalirako ebiseera okuleka mpozi kati mugisha muntu azze n'awagira Bobi Wine Munanda n'Amafaabi azze n'awagira Bobi Wine aga nti muwe Bobi Wine akalulu. Awo kiba kitegeeza nti kati abeera afunye omuzinzi abaali waffe okulowoozebwako n'okwogerako kuba baakoze ekyamaanyi kitegeera naye nga bakyali awo bwe batyo nabo bajja bakampeininga mutuwe kuba babeera baagala oba oli awo afuneyo oba just MP omu bagende mu iPod zidde okunywa gwe mulamuwa. Kitegedde muganda wange gwe mulamuwa kiba kitegeeza bwe bufafafu buli bwe bakola ki bwe boogerako era bagenda protectinga gains zaabwe bo tewabaawo kubuusabuusa kwonna. Kakati ba nominated candidates bwe batyo bagenda kuba abamu bakyalinyiga Museveni omundi gwakubiri kati nga bolaba Kyagulanyi Ssentamu abamu gwe mundi ogusooka era Mugisha muntu ne Bobi Wine kitegeeza mundi guba gwakubiri ndowooza kwa 2021 baaliwo. Engineer Elton Joseph Mabirizi naye yaliwo 2016 kati munnange saagala nnyo okubeera ng'ate nkulira obudde naye njagadde nkuyitiremuuko kubanga tuli mu kubeera nti ate twetegeka kuba kati amawulire gaffe agaddako okuva liwa nominations bwe zakonkuludingiddwa zigenda kuba gonna gagenda kuba ga reflectinga kwabo bwe tuba twogera kuba presidential candidates 2026 bwe tuba twogera kuba presidential candidates 2026 yenswa lwaki nkoze emboozi eno okusobola okubeera nti nno tugikozesa nga foundation kwebyo byonna ebigenda okuddirira mu layini eyo oba mu buufu obwo oba aba presidential candidates kati tulinde endooza ne ba MP nabo bwe batyo bali mu layini bajja we tugenda ate okulabira emiranga emiyitirivu ennyo waliwo n'ebigambo bingi nnyo ebigenda okubeera nga byogerebwa kale naye jjukira nabagamba nti niiza omusajja gwe bayita Mabirizi onaani ono ow'emmandwa bwanika emmandwa tennamukwata kubanga simanyi oba bamuwadde kasente naye batamuwa kasente oyo agenda kujja mujja muwulira ajja kubaluka. Kale bwe tutyo butulabise mu mboozi yaffe eno ey'essaawa eno tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulaje Mukama Katonda akuume